Okunoonyereza okuzze kukolebwa ebitongole ebyenjawulo okuzze kunokolayo Uganda ng'erimu ku mawanga agakyasinze okubaamu abaana abawala abatannaweza myaka 18 abeesanga nga bali mu bufumbo obw'ekimpatiira. Kaakano ensonga eno eyongedde okunogaanyizibwako akakiiko akalera eddembe ly'obuntu bwe kafulumizza alipoota ekakasizza ng'abaana ekika kino abali mu bufumbo bwe bakyali ebitundu 33 ku buli 100 newankubadde nga bakendeddeko okuva ku bitundu 36 ku buli 100 nga bwe gwali mu mwaka gwa 2016. Tuwulidde nti mulimu disitulikiti ezimu nga bayita baana damage bw'omuwala afuna olubuto ne bamujja mu ssomero n'ateeyongerayo olaba nti beeyongera okulaba a series of violations is going amaaso nti afunye olubuto akwatibwa n'essomero likomye ewaka agobeddwa. Embeera eno okusinga bagyesigamiza ku katuubagira akaleetebwa omuggalo gwa COVID-19 abawala abaali bakyali amabujje ne bafuna embuto ekyawaliriza abazadde abamu okubawereekereza mu bufumbo. Nti ate abaali bafuna embuto mu COVID abasinga abataddayo ku ssomero baabafumbisa kati ate be bakyala ewaka. Okusinga ebikolwa nga bino bisinze kweyolekera mu bitundu okuli Busoga, Bukedea, Kalamojja, Sebeyi n'awalala. Mu namba za child marriage mu Uganda 45% kwezo namba zifudde Busoga na Bukedea ate nga ddala abasingira ddala okuba abato myaka 10 paka myaka 14. Bagamba nti n'omuze gw'okukekejjula abaana abawala mu mbugo nagwo gweyongedde okusindiikiriza abaana abawala mu bufumbo nga balowooza nti bakuze. Bano abakiyita nti kya buwangwa basooke bamanye nti obuwangwa obukontana n'ekitiibwa ky'omuntu, obuwangwa obukontana n'eddembe ly'obuntu, obuwangwa bwe butyo tetukyabwetaaga. Gift Malunga akulira United Nations Sexual Reproductive Agency mu ggwanga agamba nti embeera eno yonna eraga obwetaavu obw'okwongera okusomesa abazadde n'abakuze b'abaana abawala okumanya akabasa akali mu kubafumbiza nga bakyali mabujje. Commitment is not commensurate with the budget that is allocated to the ministries that are responsible for executing these functions to address teenage pregnancy, to address child marriage, to address FGM. Mwenyamivu nti enkola y'ekizaala ggumba n'okwegema okuzaala ekyali ya munguba mu baana abawala abavubuka kale nga kyetaagisa okuwayo akadde okugibasomesa. Community stigmatizes young girls who seek contraception to prevent pregnancy because contraception is supposed to be used in marriage. Then young girls also shun visiting health facilities. Okusinziira ku kitongole kya UNICEF abaana abatanneetuuka emitwalo 35,436 be baafuna embuto mu mwaka gwa 2020 so nga myezi 6 egyasooka egya 2021 abaana emitwalo 19,699 be beesanga nga beetisse eryamugema.